Leero omukyala Maureen Nantuma asazeewo n'ajja mu maaso ge ekintu ekibadde kitalabika ky'omuntu ajje mu maaso ga maneja we n'amusaba ataagula ettebo. Ekintu ekyo tubadde tumanyi nti bajja kusapootinga free of charge oli n'atuula butuuzi. Kyakoze kye kituufu kubanga emyaka gye mmaze naye mbadde nkola naye nga tukola ffembi means mbadde nfuna ssente kati agadde muddizeekoko. So bamanaja bwe balina okukola simanyi oli manaja naye kutegeera kwange bukyali badde. Maureen Nantume bwe baseerabidde 2015 bwe baseerabidde atandika okukola n'ekibiina kye bayita by then tiyali Eagles Production yali is it Diamond Production what sikyajjukira bulungi awo naye Eagles Production yamusanga waali ng'ayimba ng'abaakinga ng'akola mulimu ki byonna yali abikola ng'omuntu atandika kyenyuza omwogerako Maureen Nantume ky'omulaba afaanana olwaleero yakikolerera kubanga Maureen ye muntu gwenyuza okugamba nti omwana ow'empisa ow'owaka ng'atandika okumulaba ng'alina empisa zizo nga yalina kyayagala Mukama yanaakimuwa. Okuteeka Maureen si kyali badde kikulu naye era mbadde wamu ne Maureen nga bukyakola ajja nakimwebuuzaako era mbakakasa kye nali badde ntegeka nga nze nkitegese era kyemugenda okulaba era kyemugenda okufuna. Manager ke kitera kufuna mu munnaye mu interviews kyova olaba njagadde nkubuuze bintu badde nga bingi Eagles Production yagwawo gundi yagwawo mukirowoozaako ekyokuzaawo bandi ezo b'abantu abo ba-united nga bwe baali bonna ba Maureen ba Misaki ba Geoffrey Mutaya n'abalala ozereeti kale bali badde wajja dda lwaki ogamba ezereeti kubanga munnaye ate bw'oyoka nti Eagles yagwira yaggwawo yakola atya mbanga ngaddene naye nsuubira buli muntu gyali ali happy ekisooka tewali muntu yenna yali mu Eagles nga tali happy buli muntu ali bulungi era kukosa timuzirabyeko eza buli omu ayali mu Eagles era muzirabye nga nnungi kitegeeza nti buli muntu ali bulungi ate era bawulira bakolagana n'okusinga luli nga bakyali mu muziki bonna wamu wakati olwayo gye nolaba nga buli omu agende wa munne bakolagana bonna emirimu infact ekyaba ekyo okukolagana buli omu mugagga gyali mukufu okugwawo kwa Eagles oba okuba awamu kwabaleetera ate bugagga anti wali kijja by mistake Katonda buli kimu akikola nga alina ensonga yaakyo.